Mugakulembedde ekiro kino Pulezidenti omukyala ajja Namugongo awuuma engabi ewuusa omutima empindi yezingiridde enkima. Enkumi n'enkumi z'abalamazi bongedde okutuuka ku biggwa by'abajulizi byombiriri eby'e Namugongo wakati mu kweteekerateekera olunaku lw'abajulizi mulindi olugenda okukwatibwa enkya ku bbalaza. Ebbugumu ly'amaanyi nnyo mu bifo byombiriri e Nakiyanja ku kijjukizo ky'Abakristaayo ne Bulooli ku kiggwa ky'Abakristu nga kumpi tokyalina woyisa kigere olw'abalamazi enkuyanja ababunye buli wantu. Mu balamazi abo mulimu abavudde ebweru w'eggwanga omuli abavudde Tanzania, Kenya, Congo, South Sudan, Rwanda, Burundi, South Africa, Nigeria n'awalala. Ebyokwerinda binyeezeddwa ggulugulu ku biggwa byombi ng'ebitongole bikuumaddembe by'enjawulo biyungudde abampi n'abawanvu bateevuunya nga munyeera era bonna bali bulindaala okwangangaagezaako okutabangula emirembe. Ekiggwa ky'Abakristo e Bulooli bwe tujjidde ku mpewo nga kiwuuma olw'obwesedde n'obwesedde bw'abantu abeeyongera okutuuka. Mu Bakristo essaza ly'Ennebbi lye liteeseteese era akeetalo k'amaanyi ddala nga n'olwaliro ab'Ennebbi bakulembeddemu ebimu ku bitambiro by'emmisa. Okusinza ku kiggwa ky'Abakatoliki kujja kutandika ssaawa 3 ez'enkya era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yaasuubirwa okuba omugenyi omukulu. Omusasi waffe Salonka mu Masembe ali ku kiggwa ky'Abakatoliki e Bulooli era kaatuwa ekifaananyi. Basanyufu bajaguza buli kadde ate nga n'emmisa zigenda mu maaso buli ssaawa eyitawo seeko nga badigida nga bajaganya. Mu ngeri y'emu olwaleero novena ebadde ennaku omwenda lweggaddwawo ekitambiro kya misa kikulembeddwamu Reverend Father Joseph Kimbugwe nga yabaddewo ku lwa Ssaabasumba era ategeezezza nti eggwanga lino mu butuufu bwe tuli kaakati abantu balwadde mu mubiri ne mu myoyo n'asaba buli mulamazi yenna aveeyo asabire eggwanga lino. There are two types of sickness. There is what we call spiritual sickness. Those people, as I speak now, who are dozing and sleeping, that is spiritual sickness. Those people who are busy on their phones, that is spiritual sickness. Abadde ayogera ku mujulizi Joanna Maria Muzeeyi nga yabaddewo ow'oku lunaku luno ajulira abasawo ne badokita agambye nti abasawo balina omulimu munene nnyo okulaba nti bayamba eggwanga lino kubanga bye bakola biriwo ku lwa Katonda. To be medical persons, the work you are doing is not your personal work, it is the work of God. When you are seated somewhere as a doctor, as a nurse, or as a medical person, the work you are doing, it would have been God himself to do that work, but he cannot do it. That's why he appoints you to do that work on his behalf. Bo abasuubuzi abasinga obungi ebweru wano bakubagudikudde anti owulira buli wamu bagezaako kwita abalamazi basobole okubeera nga babagulako. Kulwa kya Basaako Masembe wano e Namugongo. Ebyo nga bikyali bityo ku kiggwa ky'abajulizi Abakristaayo e Nakiyanja enteekateeka zonna ziwedde ez'okuzza olunaku lw'abajulizi enkya. Okusinza e Nakiyanja okutandika ssaawa 3 ez'enkya era kitegeezeddwa nti Sipiika wa Paalamenti Anita Among yasuubirwa okukiikirira omukulembeze w'eggwanga ng'omugenyi omukulu. Wakati mu keetereekerero kano omubuulizi w'olunaku era omugenyi ow'enjawulo nga ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Nigeria the Most Reverend Dr. Henry Chukwudumu Ndukuba yatakawadde dda wano mu ggwanga ng'ono wakuyambibwako Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Olwaleero ekibinja ky'abalamazi abatambuza ebigere abasoba mu 100 nga kye kisembye ey'okuva e Lango kituuse e Nakiyanja wakati mu kujaguza okw'amaanyi.
Kayisanyo akabadde Nakiyanje era ku ludda lw'ekkanisa ya Uganda obulabirizi 6 okuva mu bitundu bya Rwenzori ne Bunyolo Kitala be bateeseteese mu kulamaga kw'omwaka guno era omulabirizi w'e Masindi Kitala Bishop George William Asimwe Kasangaki mu kwogerako ne Kyabasa akasizza nti enteekateeka zonna ziwedde. Byonna twabiteekateeka bulungi, waliwo committees ezikolako ebyo by'obulamu, hygiene, eby'emmere, byaki byonna nebya security tubadde nabo era mu kuteekateeka kuva twatandikirako kuteekateeka omukolo guno tetusoose leero tubadde tujja nnaku nyingi almost buli mwezi tubadde tubamu n'olukungaana oba online oba ku site one. Mu ngeri ero y'emu olwaleero lwonna Nakiyanje ebaddeyo okusaba n'okkuba ettendo olunaku lulamba songera wateekeddwayo okusaba okukuyita mu kiro. Omusumba akulira ekifo ekyo Reverend Esau Bosa Kimanje asinzidde mu kusaba leero n'akubiriza abakkiriza bakomye okwesiganga abantu obuntu wabula beesiga omutonzi ayinza byonna ng'abajulizi be baamwesiga. Ono era abuuliridde abakkiriza bakomye okutyanga ebintu ebitaliimu nsa nti okutya okwo ebiseera ebisinga obungi kubalemesa okugenda mu maaso. Wajja kubaawo regulated access era tusaba kino mulino kimanya abatera and the first person to meet along the way is a lady. Some people decide to go back thinking that their blessings have been taken away. That is fear. Fear can make you fail to get married. Fear can make you fail to progress. Fear can fail to have your family. Fear can make you fail to eat good. Fear can fail you to make money. Fear can fail you even to come to church. Mu buufu bwe mmwobwo poliisi ya Uganda eyisizza ebiragiro ebijja eri abalamazi abagenda e Namugongo olunaku olw'enkya ebalabudde okwewala emivuyo mu ntambula n'ebyokwenda byabwe era erangiridde nti okuva ssaawa 4 ez'ekiro kino okutuuka ssaawa 4 ez'ekiro enkya enguudo zonna ezituuka e Namugongo ku biggwa byombiriri zigenda kuba nzigale. Oluguudo oluva Ejjinja okutuuka e Kampala lwakozesebwanga bulijjo kyokka poliisi tejja kukkiriza kidduka kyonna okuva ku luguudo lw'Ejjinja okudda ku ludda lw'e Namugongo. Oluguudo oluva e Kireka okudda e Kyaliwajjala lugenda kutwala mmotoka zokka n'abantu abagenda e Namugongo. Enkulungo y'e Kyaliwajjala Naalya yakozesebwa mmotoka ezinaaba ziva e Namugongo so nga oluguudo oluva e Kyaliwajjala okudda ku kiggwa ky'abajulizi n'ekijjukizo ky'abakristaayo lwakozesebwa mmotoka zokka ezirina ebipalati zokka. Abagenyi abayite nga balina ebipalati mu bifo byombiriri be bagenda okusimba ebidduka mu bifo ebirambikiddwa. Abalina ebipalati ebimyufu bagenda kukkirizibwa okuyita ku Semambo Road bayingire mu Namugongo Primary School. Abagenyi abalina sitiika eza VVIP ne VIPs mu bakristaayo bakuyita ebweyogerere Bbuto bwe bati bagwe ku Kyobe olwo nno basimbe ku faamu. Abagenyi abava ebweru wa Uganda nga bagenda ku kiggwa ky'abajulizi bakusimba ku Vienna College n'ebipalati byabwe ebya bbulu olwo boolekere Kyaliwajjala okutuuka Namugongo nga batambuza bigere. Mmotoka zonna ezigenda okuwa abalamazi obujjanjabi za kuweebwa ebipalati ebya kiragala ate abaliko obuweereza obw'enjawulo bwe bakola bakozesa ebipalati ebya kakobe nga bano bakozesa oluguudo lwa St. Kizito ku poliisi e Namugongo nga tebagenda kusukka ssaawa 6 ogw'ekiro kya leero. Abalamazi abagenda e Mamule International Prayer Center bakozesa bweyogerere Bbuto Kyobe, abava ku Northern Bypass bakusimba ku Hillside Nursery and Primary School, abava Ntinda Kiwatule Najjera Kasangati bakusimba ebidduka byabwe ku kisaawe kya Kira Town Council ne ku Mayor's Garden. Abava Ejjinja bagenda mu bakristaayo bakuyitira Seeta Sonde bweyogerere Bbuto era bakusimba mu faamu y'ekkanisa. Omwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga Michael Kananura ategeeza nti mmotoka ezitalina bipalati tezigenda kukkirizibwa kusemberera kumpi n'ebifo ebimu olw'okwewala omugotteko. Wajja kubaawo regulated access mu bifo bino ku Naalya
Roundabout, Chireka Trading Center, Bweyogerere Trading Center, Seta Trading Center, Agenda 2000, Namugongo Buto Chobe Road, Namugongo Semambo Road, ate ne Kyalwajara Trading Center. Emmotoka zonna ezitayina stickers ezogeddwako tezijja kubanga zikkirizibwa ku cut-off points zaffe oba abasirikale bafa ba traffic ab'ebidduka wejja kubanga bakeberera zino emmotoka. Tetujja kukkiriza parking y'emmotoka zonna zino ez'abantu aba bulijjo ku kanisa ey'Ebasilica Catholic Church ne kanisa ey'Abakristaayo e Namugongo. Kanandura mu ngeri y'emu ategeezezza nti waliwo stage ya bodaboda yadde ya taxi egenda kukolera mu bitundu ebimenyeddwa era nti ebidduka ebyo binaakwatibwa bannyiniyo bajja kutanzibwa. Omulabirizi w'emityana kitaffe mu Katonda Ssaalongo James Bukomeko alagidde abatwala kanisa ku mitendera gyonna mu bulabirizi bw'emityana okusimba emmwanyi obwavu obwekirisiza mu kanisa bukakkanyizibwe. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi y'abirina. Omulabirizi James Bukomeko okulangirira bino abadde akulembeddemu okusaba ku kanisa ya St Paul mu busumba bw'ekiryokya mu Busaabadinkoni bw'e Namutamba mu bulabirizi obw'emityana. Ono agambye nti ekkanisa ku mitendera gyonna obutaba na nnyingiza bye bimu ku bisinga okusoomooza abaweereza ba Katonda era wasinzidde okulagira abakulembera amakanisa ku mitendera gyonna buli kanisa erina ettaka waakiri okubeera n'eyika y'emmwanyi emu. Era nga wano atabukidde nnyo abantu abeefunza eby'obugagga by'ekkanisa. Kanisa wegakyusizza okukola ku nnimiro ezo zaaki bw'anayita emyaka nga 2-3 buli muweereza buli kanisa ejja kuba ng'esobola okukola ki kyokka batasobola kusimba mwanyi ng'ettaka teririiwo. Waliwo bye tuyinza okukola ki okukola tubikole si babakubiriza mbasaba mujjumbire ensonga ezo tukyuse obulamu bwaffe ng'abakkiriza twogere ku Katonda omunene nga naffe tuli baki tuli banene. Zaaliyo ebbeeyi nene wezirakka lwaki tumanyi bulungi tukozese bulungi ettaka lyaffe ate tulikungu kyokka simbuulizi yekka naye muli maka waakiri omba temusobola waakiri mulimu eyo yiika ki waakiri emu naye omba bwesobola zisimbeko ku emu. Abakristaayo mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Isaac Tomusange omusomesa ku ssettendekero w'Obwakabaka owa Mutesa the First Royal University baloopedde omulabirizi obwavu obususse mu bantu obutuuse n'okulemesa abamu ku bazadde okuzza abaana ku masomero wadde nga mu kiseera kino olusoma olwokubiri lwatandika dda. Abalina ke balina ke musobodde okufuna mu kulima kasooli emune mmwanyi kasota ne bakungula ne at least emmwanyi n'ebijanjaalo kasente ako mukafikise mulenga tuzaayo abaana mu masomero ate engeri yemu n'enkola basomesa bannange bonna balina amasomero nti omuzadde w'abasodde okufunayo akasente akatonotono oba 20% oba 30% oba 50% mu bitundutundu mpola mpola mukkirize omwana oyo akole ki ajje asome kubanga embeera gye tutambulira bannange si nnyangu embeera nzibu nnyo sente zirabikako ate nga twagala abaana basome. Mu kusaba kuno abaana abawala n'abalenzi 34 be batukuziddwa okusembera ku mmeeza etukuvu nga basibwako emikono. Kulashana munana kutonyeza munana CBS FM y'obujejja James Kana Sebuguzi Mityana. Mu ngeri y'emu omulabirizi w'eruweero kitaffe mu Katonda Wilson Kiseka yeekokodde nnyo obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu ggwanga ensangi zino agambye nti businze kuva ku bantu okwegaana omutonzi. Omusasi waffe Ta Consolata abadde y'eruweero. Omulabirizi Kiseka asinzidde mu kanisa ya St Matthew Church of Uganda esangibwa mu Busaabadinkoni bw'Ekikyusa mu disitulikiti y'e Luweero gy'akulembeddemu okusaba okw'okussaako emikono ku baana wamu n'okwebaza. Guno gwe mulundi gwe ogwokubiri nga ssaako emikono bukyanga yawulibwa mu mwezi ogwokusatu omwaka guno era abaana 34 bataddeko emikono ng'akabonero akalaga nti kati bakristaayo abajjuvu era bano abakuutidde obutasuulirira kkanisa. Waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso ebikolebwa nga olaba byantiisa nga noga naye ono toyinza na kubuuza nti ono akikoze naye oyo akikoze ne mu kkanisa ngoza tagenda. Entiisa eyo tekyaliwo. Buli adangamba bamenye kanisa ne bavamu emizindaalo n'ebyambalo by'abaweereza nabyo baalippi n'engamba bagenda kubitundawo. Okutya Katonda kumwemanyiiza kitegeeza nti n'okujjukira Katonda n'okumanya Katonda n'okwagala Katonda ate n'okutegeeza Katonda banno obulungi bwa Mukama. Mutandise olugendo lwammwe luno ng'abakristaayo abajjuvu abakristaayo abakulu obulamu bwammwe nsaba Katonda ababeere
mutambulire mu bulamu bw'okwemanyiza okutya Katonda. Okusaba kuno kwetabiddwako abakulembeze b'eluwera ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka akiikirira ekitundu kino mu Parliament Dennis Ssekabira, era ono asabye gavumenti okukwatizaako abazadde mu kulwanyisa obwavu basobole okugoba emizenga gino. Mu nteekateeka z'ekola eteekemu enteekateeka y'okuyamba omuntu wa wansi. Famire erinamu akasente etandika okulowooza ku baana. Family nga kasente kabuze ate nabo batandika kulowooza ngeri gye basurvivinga ne bamaliriza ng'omwana w'eggwanga bamusudde ne kituwa omutindo gw'abatuuze ababi mu ggwanga lyaffe. Roslyn Bingi ngono ye President wa Mothers Union mu Central Region ne banne basiimye Kiseka olw'okuzzaawo emirembe mu bulabirizi bw'eluweero wakati mu kusoomoozebwa n'okusika omugwa kwayitamu mu kaseera kano. Bannange ekkanisa erimu entalo nayo etandise entalo netugisabira mirembe. Ku Lwakinana 8 Katonyeze 8 CBS FM Radio y'Obujajja nze Taaka Consolata wano mu ssaza lya Kabaka ery'Obulemeezi. Ebyo nga bikyali biteekereza Katolika mu nsi yonna ekuzizza olunaku lw'omubiri n'omusaayi gwa Kristo oluyitibwa olw'essaakalamente entukuvu ng'e Masaka lwe lubadde olunaku lwa parish y'Ekimaanya eya Blambridge Sacrament Parish. Omusasi waffe Tomusayi Kayinja kaagatuwe. Mu kitambiro ky'emmisa ekulembeddwawo omusigire w'omusumba w'essaza ly'e Masaka Monsignori Dr. Dominico Sengooba ng'ono yakiikiridde omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba yeebazizza abaatandika parish eno n'agamba nti parish eno olw'okuba eri mu makkati g'ekibuga Masaka asabye bwanamukulu n'abasaseredooti bakwate ku mitima gy'abannakibuga ky'e Masaka. Bannasite beetaaga Yesu ababeere mu makkati, abantu bagonde emitima bajjule Katonda ate basobole okutuukiriza emirimu gy'obutume. Tweyanziza ssebo bwana mukulu omulimu gwe mutukoledde okutuusa kaakati mugende mu maaso. Omubaka akiikirira ekitundu kino mu Parliament Dr. Abedi Bwanika kategeeza nga Parliament ya Uganda bwegenda okutuuza entuula zaayo mu kibuga Masaka okumala sabbiiti nnamba bw'ateeka okusaba bannamasaka abalina ebisulo beetegeke bulungi tikuba ssente nnyingi zigenda kusigala mu kibuga Masaka. Atuusizza obubaka bwa sipiika wa Parliament obw'ensimbi obukadde 20 ku mulimu gw'okuzimba ennyumba y'abasaseredooti nga Dr. Abedi Bwanika ne Juliet Kakande nabo buli omu awaddeyo akakadde k'ensimbi kamu ku mulimo guno. Y'omuwabuzi wa President Museveni Vincent Bamulanga Kisempijja akolokose nnyo bannabyabufuzi bagambye tibamala amaanyi mangi n'ebiseera mu bivumo n'agamba nti abalonzi b'omulundi guno baagala kuwulira enteekateeka bannabyabufuzi abaagala okujja mu buyinza ze balina eri eggwanga. Asuubizwa obukadde bw'ensimbi 2 Division Commander wa Masaka Amadi Brigadier General Deus Sande ng'ono akiikiriddwa Lieutenant Colonel Charles Lubega awaddeyo kululana z'omusenyu 2 ensawo za sementi 20 n'ensimbi enkalu emitwalo 2 ate ne Lieutenant Colonel Lubega n'awaayo emitwalo gy'ensimbi 10. Omugenyi omukulu Dr. Kasozi owa Pax Insurance awaddeyo obukadde bw'ensimbi 2 mu kwenda eyawummula Oweekitiibwa Mbalire n'abakulu abalala beetabye ku lunaku lw'ekifo era ensimbi eziweredde ddala obukadde 36 mu mpeke ne mu kusuubiza ze zikuŋŋaanyiziddwa ku nnyumba y'abasaseredooti. Salongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda alabudde kampuni ezitwala abantu ku lugendo olutukuvu olw'okukola hijja e Mecca ne Madina okukomya okumpanya n'okubba abasiraamu ababiwaddeyo okwetukuza ne babasasuza obutimbe bw'ensimbi kyokka ne batalamaga. Hajati Minsa Kabanda abadde akwasa abalamazi 10,000 ebiwandiiko ebinaabasobozesa okugenda ku hijja omuli ne Sebitosi Nuruddin okuva e Sembabule eyawangula omukisa guno ng'ayita ku pulogulaamu ya Chabbas ya Islamic Half Hour ng'ono yawangula ebibuuzo ebyabuuzibwa mu kiseera eky'ekisiibo ebyali kwata ku ddiini y'Obusiraamu. Era mmanyi embeera ebaddewo yaliwo okulera kati eriwo abasaba ssente ennyingi ennyo omuntu n'abeera ng'akalubirwa okukola ki okusasula ssente ezo si ku umura si mu hijja. Omwaka guli oguwedde twafuna obuzibu ng'abantu abamu babaga nti mugenda ne batagenda ne basigala entebe ku kisaawe ne basigala mu maka gaabwe nga mujja genda naye ng'amaze okusasula abamu nakati babaddizanga ssente zaabwe. Hajati Minsa Kabanda abalamazi bano abasibiridde entanda y'okusabira eggwanga lino kubumenyi bw'amateeka n'ebikolobero ebisusse naddala ettemu okuvoola abantu n'enguzi esenkenyeza eggwanga lino Munyazi Mungu eggwanga lino aliddiremu ebyo byonna libivuunuke.
Kalungi Yahaya omwogezi wa kampuni ya Makka Madina Hajj Services agenda okutwala abalambuzi bano agambye nti basalawo okutambulira awamu ne Radio ya Kabaka Kyabassa okujuna abaddu ba Allah abagenda ku lugendo luno olutukuvu. Twagala okwebaza enteekateeka yonna ekoleddwa gavumenti ya wano ne gavumenti ya Saudi Arabia olw'okulongeza enteekateeka okulaba nti zitambudde bulungi obutafaana kompozi n'ebiseera ebirala, era nga tusuubira nti gurupu yaffe ejja kutambula ennaku z'omwezi nga 5 n'ennaku z'omwezi nga 6 era nga tusuubira okudda ennaku z'omwezi nga 24 inshallah. Noldin ow'Essembabule eyeyanza nnyo Radio Kyabassa oyamuwa omukisa okutuuka ku buwanguzi buno. Eshoka ndi musanyo linje nnyo nakubeda ne takbira nyingi nnyo wendi kubanga bimu ku bintu bye mbadde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala okumpanga sina tananzijula mu kole hijja oba umura one of the two. Kati kwetegeka kunira nti ebyetaagisa byonna bye nasobola nja kubinoonya. Kiseera ky'obwomunana bangambidde okugenda nenga sina kimanyibwa. Oludda olw'ekikugu olukulembera ekibwa Kampala KCC lutongoza enteekateeka y'omuggundu abakulembeze mu byalo 857 ebya Kampala mwe banaayita okutuukiza buyonjo mu bibuga mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'emiriraano. Mu nkola eno KCC efunye ababaka baayo ku buli kyalo ekiri mu ggombolola ezikola Kampala omuli Kawempe, Nakawa, Makindye, Lubaga ne Central Division nga bano bakola mu ngeri y'obwannakyewa babunyisa enjiri ey'okuyonja ebyalo n'abantu mu maka gaabwe gye babeera. Mu kutongoza enteekateeka eno mu Kampala, Executive Director wa Kampala Dorothy Kisaka asabye bannakibuga okukolera awamu okulwanyisa obujama nga bwokya kasasiro abeetuumyeko nga bamuwa mmotoka ezimutambuza olwondo Kampala yeyagaze. Kisaka era asabye banna Kampala naddala mu bitundu ebyesudde ekibuga okufa okweggyako kasasiro nga bamwokya. Enteekateeka eno egenza okutongozebwa mu Kampala nga wakayita ennaku mbale bubaze ekitongole ky'ensi yonna ekitakabanira obutonde bw'ensi ekya World Wide Fund ne Nature Uganda nga kinnaakyo ki Plastic Free Foundation bafulumiza lipooti yalaze nti abantu 88 ku buli 100 mu nsi yonna tebakyetaaga plastic, songa wano mu Uganda abantu bitundu 96 ku buli 100 tebaagala biveera na bicupa olw'obulabe bwe biteeka ku ttaka mu nnyanja, emigga n'entobazi. Mexico weetuuse yolekedde okufuna pulezidenti omukyala agenda okusookera ddala mu byafaayo mu kalulu ka bonna akakubiddwa okutandika ne leero. Akavaayo galaga nti abakulembedde olwokaano luno bombiriri bakyala omu ye Claudia Sheinbaum ow'ekibiina ekiri mu buyinza ng'onaatemera mu gy'obukulu 61 era yaliko gavana w'ekibuga ekikulu Mexico City ng'ono pulezidenti agenda okuwummula Lopez Obrador ye yamuwandako eddusu mukyala muyivu ddala era munnassaayansi. Omukyala omulala bwe batunka ku ntebe y'eggwanga ye Nagaga Cochetel Galvez nga naye aludde mu byobufuzi bya Mexico era yaliko mmeeya w'ekibuga Mexico City. Kitegerekese nti mu kalulu kano abakyala bombiriri bakyavuganya nnyo nga mpawaleka nnyo munne so nga ate omusajja ali mu lwokaano George Alvarez Maynez bakyamukubya kaga. Bannansi ba Mexico balonze omukulembeze w'eggwanga bagavana ab'amasaza 8 akola eggwanga eryo kugattako obukulembeze bw'ekibuga ekikulu Mexico City. Okutwaliramu okuyiga akalulu kubaddemu dduka mungi era mubaddemu n'okuyiwa omusaayi nga n'abamu ku beesimbyewo ku bifo eby'enjawulo abasoba mu 30 baakubwa amasasi ne bafa. Pulezidenti agenda okuwummula Lopez Obrador afuze ekisanja kimu kyokka n'awummula kubanga e Mexico ssemateeka buli pulezidenti amukkiriza okufuga ekisanja kimu kyokka kya myaka 6 n'awummula. Bannaffe